Okay, buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV. Thank you so much. Wona usinzira okubanga olaba Focus TV okola kyamannyo. Gwali mu Uganda, East Africa wamwe diaspora kyokola kiba kikulu nnyo. Ate naba kusubscribinga, nkusaba mukwano subscribinga tumena kutambula mu maaso. Onako walero njagadde leero tuneko komo video eya Robert Kyagulanyi Ssentamu, the president wa NUP principal. Ayina byavuddeyo n'ayogera leero onako walero afisiimye. Tukita kusima nti tatera inaku zinabadde alina katukola nti tatera kuvaayo okulabikako mu mawulire oba kulabikirako na social media. Onako era avuddeyo n'abaako video gy'akoze oba oliawo okwongera okukaatiriza ku bintu biringa bisatu binjagala tukooneko mu video yaffe, naye nga tunabagendayo tugenda sooka tugirabe. Tumala ogiraba ffenna then tulyoke tugaziyeemuko lwaki oba oliawo yandize n'abyogerako era kiyinza kuba kitegeeza ki mu ssaawa zino nga ne NUP yakakola press conference. Press conference eno yakolebwa naye n'agamba nti tesobola kukolebwa ng'egwa bugwi, egenda okukolebwa nga waliwo obukuwuliziganya kubaweerezeganya n'omukulembeze waabwe abatwala. So nze Ade Wilberforce Kirime Muyanja alikukosa okubeera nga nkumenyeramenyera ensonga nga bezitambula neebaza mwenna abalaba ebintu bye tulaba. Katusobola okulaba vidiyo eno katono tugenda kuba tudda okulaba nga tukutemeratemera. Mu bintu byayogeddeko Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze namenyamenya oba ekimulese ekikulu ennyo ebadde emmanduso y'okumuleeta okubeera ng'alabika ku social media. One, ge Mataba floods ezaagudde mu Kampala. Olwo omusuubuzi omu gwe nandijogera n'aŋŋamba nti amataba ge amazzi agatambula mu kiseera ekikyamu mu kitundu ekikyamu, ge mazzi amangi agatambula mu kiseera ekikyamu oba mu kifo ekikyamu. Nti bw'osanga amazzi nga gatambulira mu nsiko eyo nga gagenda ago we gaba mangi ne gaba matono gaba mu kifo kituufu era gaba mu kiseera kyago ekituufu, gye bayita emigga, gye bayita rivers, gye bayita lake oba semayanja oba ennyanja, ge amazzi agatambula. Naye gano kati agazze mu Kampala ago ge tuyita floods oba amataba. Gakosezza abantu bangi nnyo era bannabyabufuzi n'abatali bannabyabufuzi. Bino ebintu we biggwa, these outbreaks zikosa buli muntu sekinomo, oba oli wa red oba oli wa yellow oba oli wa bbulu oba oli wa kala ki, bikukosa. So kyekimugjeeyo okulaba nga ajja okusaasira abo bonna abaakoseddwa emaali yaabwe yasanyiziddwawo amataba gano. Newankubadde tunafuna nnyo statement ziri official, tujjukire nti nno luli lwaki baavaayo mu mwezi ogw'ekkumi twali mu kaseera aka politics, bannabyabufuzi nga bakyali mu kwana oba mu kwagazisa abakulembeze okujja oba abantu okujja okubalonda naddala okubeesiga okubawa ekisanja ekiddako. Lwaki ku mulundi guno amataba we gazze tetubalabye bwe bavaayo kugwirana nga baakola ku mulundi guli? Ekisookera ddala nti kiri kiseera kyali kyakusuubiza, kiri kiseera kyali kyakukwana, kiseera kyali kyakuperereza balonzi. Emulundi guno kyaggwa, so bayinza okuba tebakyakuta. So kino kitukujjukiza na muntu kigwe walonda impact ye eri kiki kyayinza okuba nga akolera ku ssaawa zino. Kati bannabyabufuzi bakyasirise. Bwetwayogeddeko kwona omusuubuzi omu n'atutegeeza n'atugamba nti omwala gwazigibbwa Welland Road naye impact yaagwo tennaba kulabika lwa nsonga amataba gakyali mu kukosa bantu. So byonna ebyo bye bireese Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera ng'ayogera eri bannayuganda okubajjukiza n'okubategeeza nti kino kijja kubeera nga kirina ekiseera kyo kijja okuba nga kiggweramu. Mu bigambo byakozesezza statement eddala ebadde yakukakasa oba kujjukiza bannayuganda nti ebiseera byonna omuntu aba abadde ng'akulembera eggwanga mu kaseera nk'atera okuggwaayo statement ye byebaddemu nti wabaawo obubonero obulaga nti ne weebeera ate ng'efa esambagala. So akulaba nga ye gwayise nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni nti mu kaseera kano okubeera nga alaga amaanyi mangi kitegeeza nti n'akaseera kaako okubeera nti maybe gavumenti yeewunzikibwa kaba kasembedde. Ebigambo ebyo mbijja mu bye vidiyo gy'akoze ebadde empanvu ennyo ng'ategeeza gwe munnayuganda na biki ebikutuukako. Biki ebikutuukako nti bibeera mu kaseera kaabyo nga bikulaga nti ssaawa yonna gavumenti eriko esobola okubeera nga evvuunikibwa. Kitegeeza nga ye agobo oba ali mu buwaŋŋanguse tuyinza obuyita gasonga tali mu maka ge
era tali mu mbeera ze za bulijjo mumulabye entambula efaana gy'afaananamu kitegeeza waliwo ekitagatta bulungi ye ng'omuntu ne biki by'ayitamu. So byonna tubigatta awamu bitegeeza nti essaawa yonna tebananava ku mulamwa omukulu ennyo ogugamba nti bakabanja nga bali bwe bagambye SG Rubongoya ne Joe Senyonyi bavuddeyo ne bakakasa ne bagamba nti it will take some days, it is a process etwala akabanga akawerako okulaba nga munnayuganda abanja akaluluke. Era n'agamba Bobi Wine mu bigambo bye nti ebyo byennyini ebibeerawo ebigenda mu maaso mu ggwanga ly'e Uganda babimanyi era babigoberera okulaba nga paka Uganda efuna obwenkanya nga ne munnayuganda afuna okuddibwamuku. Leero nga 6 Ogwokusatu 2026 nange njagala okugatta obako obusaasira eri baganda baffe bonna abasuubuzi abalina emmali yaabwe yonooneddwa ne bannayuganda abalusuddemu obulamu bonna abakoseddwa olw'amataba agabadde mu kibuga Kampala n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Naye era kino kyongera okubalaga nti nga tuli mu Fugabbi nga tuli mu bukulembeze nga tebufa ku mbeera zinyiga abantu bino bigendagenda maaso okubeera bwe biti paka nga ffenna tukwataganye tumanye ebikizibu ekiri era ne tukijjawo. Ekizibu kiri ku bukulembeze bukyamu buli omu bugenda mu affectinga. Leero kiri ku baganda baffe abasuubuzi, enkya kiri ku basawo babasomesa. Bye tuba tugamba bulijjo nti wali agenda kubeera bulungi okujjako nga ffenna tuli bulungi. Mwalabye Museveni bwagaba biliyoni ne biliyoni ez'omuwa omusolo nga tewali nsonga egasa abantu wabula nga aziwa abantu abasobola omukubira endere n'omuwaanawaana ogezaako okusiba bannayuganda akatambaala baleme kulaba ebikyamu ebikolebwa binakuterezebwa bitya. Eyo no embeera gye tulimu nenjagala obbazaamu amaanyi bannayuganda mwenna ti buno bwonna obubonero bulaga nkomerero ya nakyemalira na kutandika kwa Uganda mpya. Temugwamu maanyi badikiteeta bonna mu byafaayo bafaanana nga ab'amaanyi nga banaatera oggwa. Awo baba banaatera oggwira basinga okulagira eryanyi n'osanga nga mutabani we akola buli kyambyone kyonna nga tewali kitongole kyemukuba ku mukono. Tekiraga amaanyi, kiraga bunafu, tekiraga buwangazi, kiraga nti oyo ali mu kugwa, oyo ali mu kuvaawo, oyo ali mu kugenda. So mwenna buli omu alina agenda maaso ng'akola kyasobola. Buli omu ng'akwatamu ne ku mukono nga tusituka nga tutema empenda ez'enjawulo okulaba nga twekolamu omulimu okweggyako dictator mu ngeri yonna esoboka. Njagala okwebaza bakulembeze bannange aba NUP buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo. Bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula, embaga, graduations, okukyala. Bano nno tebakoma okwo. Aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba, bakola keeki wamu ne juice omuwoomu. Nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole, kampuni oba bizinensi yo. Era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jasco Plaza. Oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Kwekyo kyayayanja oba kwekyo kyeyalonda naddala mu kaseera abategeeza nti ebyobufuzi oba obukulembeze obuliwo bwawamba buwambi bululu oba bwawamba buwambi kalulu k'abannayuganda obuwanguzi bwabwe nibubeera nga bava mu ngalo. Otherwise siyinza kubeera nga nsukkako awo njagadde kulaga biki Robert Sentamu byabadde agezaako kubanga nnyonnyola lunaku lwaliro mu vidiyo yeefulumye na bubaka ki obwenkulala bwabadde agezezzaako okubanga amentioninga kwabo abakulembeze, kwabo abagoberezi, kwabo abawagizi be ab'enjawulo okusinziira mu nsi ez'enjawulo. Otherwise katukome wano ku lunaku lwaliro tusigale mu vidiyo ezijja mu maaso awo. Nze Ade Wilberforce Kimumuyanja.
kusubscribinga ku Focus TV bingi